Omwezi 18 omwezi guno tulimu ogwa November wabula nnaku bunako okuyingira December gwe mwezi gwe bayita ani yasasuddeko ekitono omwogezi alabika ddi likoleta kozi yali yagamba ki likoleta yagamba ki wali wansuubiza okuba na kino na kino omasimu wanki obwedde ogawulira so tuli mu mbeera yakuteekateeka bonayita mu December gwalina omukolo amina December ne January tukutegeka onayitamu otya mu nnaku ezo enzibu mukolimira nnyo abatimbi mukolimira nnyo aboogezi mukolimira ba service providers naye ng'oluusi buba busobya bwammwe oba obwaffe bwe tugenda okutandikira abantu okubalamuseeko bale tubalamusizaako bassebo ne bannyabo MC Nasa biduluza mwenye ne Mufti bajja kuyoola omayika tulina bana bweweyongerako baba bataano kisigaze tokipika nnyo nze Alfred Sembajwe Kalondooza abaaniriza mikwano gyange ndi ne munnange Nasa tusookere wano omuntu yategeka atya tusookere ku mwami December ono atandikire ku ki tukitwale nti yabuukinga dda oba tannaba kubuukinga atandikire wano kati mulimu abantu abamu abalowooza naddala ku sayidi ey'omwami nti buli kimu kirina kuba kya mugayaalo kansooke nkuŋŋaanye ssente mu muzindo bwe maliriza nkole ki ngule lumu byonna muganda wange olaba ne ku sayidi y'omwami tutunuulira ebintu ebigulwa nga birwawoko waliwo amagomesi waliwo ebintu kati ng'ebyo abamu abatwala fanicha bakutuma entebe bakutuma ki ojja kutuuka ku tayimu eyo eyakanayo kyani ng'oyagala ntebe katugeze ng'oli wamuwaako ssente oba tewamuwaako obulwe kyoyagala service gawe tuba twogera n'abantu bagamba nti mulimu abantu nga bamanyi kye baagala kuba client balimu emiteeko ebiri waliwo oli ajja okugamba nti nze kyonna ekiriwo ŋŋenda nakyo ndoozi abo bamanyi olowona abeeronda mulimu nti njagala Nasa nti nze njagala Nasa waba taliiwo omukolo wakiri tugongerayo kati omuntu yenna nga wandyebadde oyagala ekintu ekirungi muganda wange mu December eno wano we tutuuse olina okuba nga buli kimu okitaddeko ku ssente ate kiri ku December yekka ne January waako mukambwe kubanga abantu abamu babadde n'omuze ndoozi obadde ng'obalaba in fact guno omwaka katumenye tunakuleeta guno omwaka gwe mwaka gwensoose okulaba nga December abantu emikolo bagisiseeyo buli twakolanga emikolo kuva ku Monday paka Sunday omwezi guno mitono mukko egisinga gya Lwamukaaga na Sunday naye ate era tukyalinamu emikolo egitandika Olwokuna n'okukkirira kuba kati abantu bagenda bakimanyiira tugenda kuba tulwanagana n'emikolo gino egyaffe egy'embaga ng'ete era tulinamu n'okulwanagana n'emikolo gino end of year parties mulimu abagenda mu vacations abo bonna kati December mugazi naye Alfred njagala tumuze mu mbeera etunuulira n'omuntu ono awaayo kuba emikolo gyaffe wano tukyalina kalica ey'okusondera bw'okimanyi nti ffe ng'ogyeko ffe abakola emikolo waliyo omuntu ng'akuŋŋaanyiza pledges bweziti alina gye yeeyama 10 alina gye yeeyama akakadde alina gye yeeyama ali mu group mpitirivu kimutuddemu n'atandika okukolimira abantu nze naliwo temwakola ki kati oyo December gwe tugenda okuba nga tugenda kwogera ku nsonga bbiri how can you budget ekyokubiri kirungi ki ekiri mu kukolera emikolo wakati w'ennaku ezitali weekend mu December ono nti bulungi ki obuli mu kukolera emikolo before Saturday and Sunday ne budgeting katutandikira awo nze ndowooza gwagenda okukola emikolo ng'oli mwami sooka osonjole eby'ensonga oleme kukolimira abantu nga bw'oyogedde fanicha kikwatako omutwalo gukwatako tanka bagikusaba ekukwatako flat screen bagikusaba ekukwatako ente bagikusaba ekukwatako soko bisonjole atika tulina ekizibu Alfred bwe wali otegeka omukolo olina chairman omutegedde chairman neganzola okugwange twakera ku makyakaleerwe ne tugula buli kimu kyokka ne box zayagala okusiba zimwetagisa okuba nga yeetegeka ennaku nnyewa tukkirize tugaane ebintu ebimu bikyuse ne bw'ataba December ono gwe twogerako kati ebimu bitambudde kati nnaku 2-3-4 already mutambudde awo mukoze eki muvuddewo gwe muganda wange alinda last minute gwe tuliko kati kuba waliwo omwagama nammwe mutulekeemu wadde olwaleero twogera ku basajja mulimu abali ku sayidi y'abakyala ba ashers mbaleke abo tujja kufuna wali abaana tubawe emitwalo 3 katuba muleke tulinawo wawaka agenda asabule kanzu yekuute neekuute Katonda mulungi tutandise tugera kuba tubabulira ebisinga naye abo bakatumwa okubanga gwolaba omuntu ayogera ennyo ajja kuba omwogezi
gwalaba katumwa ngazina amazina tazikiza nogamba onajja kubeera kino oba olimba muganda wange. Yes. Tugambye nti budgeting ekisooka sooka ositule omutindo otegeere biki ebikwatako nga ggwe bw'omaliza ebikwatako abantu banjulire budget oleke bakubuulire nti okusinziira ku budget nga bw'ogikubye kino kikavalinze na kino kati ebisigaddewo yongeza omutindo katukwatireko kikuyamba nti bwe banaaleeta ekingi osobola n'okufissaako naye ate bw'obalira ku bo bajja kukudisappointinga kubanga buli muntu nga bw'oyogedde buli muntu ali mu groups ezimu. Omanyi tuli mu kukubaganya birowoozo oba oli awo mmwe munaabako kye muyigamu then n'oyo omulala abadde akimanyi ne tumujjukiza. Okimanyi ti tulina baganda baffe abali mu mbeera eno omanyi wadde budget eyo tugikoze nga bali mu mbeera eno naye nga talinaawo sente zatandikirako kyokka ng'akimanyi nti Desemba y'amasanyu njagala bwe n'abateekamu baba kuba buli omwaka w'amagezi gage njagala bwe n'abateekamu bwe baba bajja kubaako kye beesonda. Okimanyi naawe waliwo obuzibu bw'amaanyi nnyo osobola okutubuulirako kale gwe ky'oyinza okuba ng'omanyi. Ekigambo ekya budget kigazi nassa bwe tutandika okukyogera kuba kirimu obulikonda bungi kati kyolisinga ensonga gy'oleese naye obugazi bwa budget butwaliramu ebintu bingi. Waliwo na kino ekyo nga sindaba kukyogerako nnyo waliwo na kino nti waliwo abantu abamu abalowooza nti meeting okuzikubanga nnyingi kyekikuyamba okufuna ekingi oba ekimala. Tubiddeko muganda wange nga wategeka lonchi emu bweti negaana okukola nga bwe wali ogyagala kati buli wiiki olina meeting naye sente ezivaamu zikutabudde. Otabula kyayi ogula ensawo ya sukaali buli wayita abantu bavuga amafuta oweereza message osasula ffe ba fundraiser costs ne chairman yes in fact waliwo fundraiser gutogedeko si chairman naye no chairman wo olusi tamanyi kubajja mu sente ofunye fundraiser naye ate abantu bayise olusi bakooye meeting nnyingi oba okitegeera omuntu yandibadde ne meeting mmeka kale nno byebyo kyova leero tuyita kuno bwetu tukuleetera ekisaaganda ky'ebigambo otegere ntugenda kwetoloolera olunaku we tunaatandika okutema nga tuga nti leero twogera ku meeting ng'omanya nti wantuwo tuli ku kino naye ng'okusingira ddala tuzzeeyo budget eno gisookerwa ey'omusajja asonjodde agyeko ebikulu gw'omugamba azzeeko ki kati nze ndowooza bw'omala okuggyako ebikulu Desemba ono alimu ebintu bisatu ebikola omukolo. Desemba yenna mu mwaka omwogezi kubanga oyo ne oba otegese omukolo gwa kawumbi agutta oba agulanya yagulimu yakutegeerera essaawa eyo ne byolaba nga tebitambula omwogezi yakola ki oyo ye master pulaana mu bajeti yo gy'osooka okukola sooka olowooze ku mansita pulaana ajjayo ekinyusi ky'omukolo gwe wanyumiriza omukolo ogwa bannaffe abehoima bagamba nasa tamanyi luki lunyolo yes naye ate ne beerabira nti omukolo ng'oggyeewo olulimi waliwo n'obulamu bw'omukolo obulamu okumanya olulimi bagamba bingi nnyo ebitunuulirwa omuntu byatunaliko n'agamba ya kati omuntu asobola okukulemya omukolo olw'akantu katono nnyo bwe kati nti oyo omusajja muwanvu twagala mukolo gw'abampi neerabira yes osobola kuba nga oli muwanvu naye fe abogezi twateekebwateekebwa nti n'omuwanvu ayimpawa natali musiraamu asiraamuka mu mukolo kati gwe nasa toli mulokole n'emikolo gy'abalokole n'okuba ennyimba gye tusinga n'okukola n'okuba ennyimba n'osinga n'okunsinga nawe ne tukutwala tetwabadde eri n'osabula abasiraamu kakana nga bantuumye tukutuuma erya Lukumaani ne Sulimaani amanyi mwampadde mangi so tugambye nti mwogezi nkasuse omuzindawo gy'oli naawe kakati bw'omala okumanya omwogezi oyo waliwo ekintu ekisinga ffenna kye twerabira nga tuteekateeka twetaaga entambula yaffe olaba distance eri wakati w'omukolo na wano we tuva ekisinga bwe tubeera ku bajeti z'abasajja tulina akagambo ke tuyita transport naye tetukatema okimanyi nti mu Desemba wano we tulaga abantu balemererwa okufuna emmotoka nga teziriiwo ab'embaga baazipangisa wiiki nnamba tuli ku mmotoka njogera kweno etwala ebintu emmotoka nze nalinako omugole emmotoka ne bagikwatira awo wansi nga tukkira clock tower ng'eriko ebipapula nga 18 naye ng'etwala birabo byakwanjula tutuuka ssaawa 6 essaawa eziri mu nnya kitundu tusimbudde twali tugenda kolola waggulu n'abeerawo kubanga wa traffic alina obuyinza obukusigaza kuba abalaba oli mu kumwegayirira kati akaakadde muganda wange bw'oba ng'onoonya emmotoka eneetambuza ebintu byo tunuulira nnyo ensonga esinga obukulu yeyokuba nga emmotoka ekisooka terina bipapula ekyokubiri erina ettundubaali ekyokusatu namu kubanga Desemba wankuba
obulamu tojja kuva n'ogenda kabaalo ogamba tulina mukwano gwaffe alina emmotoka kakati kyovanzi transport mutunulira nga mukulu nnyo naddala ow'ebintu gw'okutambuza ebintu ebyo okubituusa nze nakolako mukolo e Mubende naye nga oli abawadde emmotoka tetugaana offer n'ebiseera ebisinga mutuwulira nga tuzigaana tugamba naye bweba offer tusooke tukwatemukko offer ojja gamba omuntu nti omuwadde offer emmotoka etuuka essaawa 8 olwokuba offer emmotoka yali eva Wakiso ffe ne tusimbula abagenda e Mubende ne tulumba ng'ebintu bikyali Wakiso yatutukako ssaawa ez'ekiro n'atugamba efiiridde mu kkubo kakati gwe muganda wange ateekateeka omukolo mu December January ono November agenze tunuulire emmotoka etwala ebintu naawe ekutwala ojjukira bwe twali ekawuga wano eno ekawuga wano nga ku prisons wano e Mukono emmotoka zaali 2 ezireeta ebirabo zaali zijja mbwe ne ziraba ebyo ne ziddayo nga tebakomuniketinze n'abannannyini mukolo tutuuka okwagala okuyingira omukolo ne bagaa tuzirinda ojjukira bulungi bwe natabuka bagamba otabuse natabuka nga tewali kiggula luggi ne mbagamba mumpe ssente engula ekiggula luggi tutambuze omukolo naye ng'olwedde layini yakoze eki yamaze dde okusimba kati baganda bange obwo bwe bumu ku buntu obutono kyova tugamba nti manya emikolo oluusi kyamani wo bwayinza okuba nga tamanyi kuba ogugwe yayitako olaba ekiri ku mikolo katono nnyo Alfred njagala nkubuulire nti buli muntu yenna ali eyo yakola omukolo amanyi ogugwe gwe gusinga kituufu ebimu ebibeerawo ffe tubiraba era kyova olaba abantu abasinga nze mbagamba nti kola nnyo omukolo tuleme guweerako example bafe abamanyi obulungi tubagamba tokola omukolo gubenga ogwa kalondoozi no kalondoozi yakuuma obudde okitegedde bulungi era ffe buli bwe tuba tutunuulira nze ne bwe mbeera mu meeting zaabwe twogera bibi bisobole okutuyamba okufuna ebiki ebirungi kakati kyovola tuli wano tube nga twetegeka gwe bwonooba kubanga ffenna tetujja kukolera buli muntu tulina bye tujja okukolera ne bitajja kukolera naye gwe at least otambulira awo kale twagala kukwatirako awo ensonga zaffe olwaleero olwakadde akazibaziba naye ensonga eriemu bweti bw'olabanga omwogezi nganze ze bambi nina obuzibu nina emotions za waggulu nti bwe ndaba omukolo nga gufa nnyiiga era ebiseera ebisinga oŋŋamba nnyo totabuse naye nga bambi teri nsonga lwaki nnyiigira mu mukolo gw'omuntu mba njagala kintu kituufu bwe mutulaba nga tuwabudde ne tuyitawo mukimanye bulungi bwa mikolo gyammwe naffe gwe bututunda kubanga sina wengasibwa kukola mukolo ne gufa mbw ate naafuna omulala nange mba nnwana gwe buli bwokola omukolo nga mulungi otunda ffenna tuba tufunyemu kuba buli omuga mukolo gwa gundi gwali mulungi naye gwe tetegereza omuntu akute miliyoni ze 3 azitadde mu lunaku kati gwe omwogezi ogweyagala ki naawe kwongera kulaba nga ejjinja okola ki teri mwogezi ayagala kusuula kwonona mukolo gwa munne nga alaba buli sente nnyingi so twagala okubagamba ba mikwano olugezigezi tulina lungi naye lwa bulungi tulina lungi naye olw'obulungi bw'omukolo kale tugenda kukwatirawo ensopozi nga wali akasembayo tubagamba bugambi nti mulindirire ebijja tugenda kubanga